Kabayo kitegedde. Ngambye buki? You work provision. Simon. Yes. Muti yamuche ngambi mu Luganda. Agambi. Kabaya ngamba bwe. Nti bw'obanga gwasoma naye okola omulimu gw'otaasoma ba n'okolera omulala oyambako kiyamana okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu maaso so si ggwe bibyo kati atuwa emirimu tutandike okukola buli mwafune esente atandike omulimu ogw'ekyo kye wasoma. Kabaya wasoma ki kyagamba? Chokoloozeemu wasoma ki? Omanyi Kabaya kyamana bayo. Kabaya wasoma ki kyetubuuziza wasoma ki? Chairman, what I know is for managing this price. It can be checked bakula. See bikola. Nze nkusobola okukola. Otegeeza ki? Ne batene papula. Mbuya obwedda ngamba mbu empapula si ze zikola mbu ye muntu yakola. Kati empapula kyeyamanyi. No. Kati kiriwo kiti. Bwe mbamba w'emirimu nabagambye biwandiiko kikulu. Gye buva ne gye budda tulina kibiyita common sense. Common sense. Aga amagezi amazaale. Common sense. Naye ate amagezi amasome gayambako okulaba nga okozesa common sense. Tukola tunoonya ebitabo gayambako. Kati ebiwandiiko by'ensama. Ebiwandiiko twagala kuyambeko. Nze wendi amagezi gagamba sobola kuyambibwa full combat. Kati kiba kimu. Small. Tugenda mu Christmas. Chuma kitegedde? Because tugenda mu Christmas, tugenda soka tukolere allowance. Allowance kiki? Allowance ze sente zofuna nga tonabafuna mukyala go. Tokeni yo. Yes sir. Bwe tuvuunuka Christmas. Tugende ku kibayita salary. Monthly salary. Kabaya monthly what? Salary. Monthly salary. Monthly. Once again. Kati Kabaya manyimgo kukuluzungu. So omulimu gwo Kabaya oyagala ba manager tusaasula kufuna olw'ebiwandiiko ne experience tolina gye waddeko nti wakolera ku manager wabula ngenda kuyiyiza omulimu ogunajja gwonna tukkiriziganye ng'okola. Awo sira buzibu naye omaze okwejjusa cause omesiga omuntu aye kati nono yasoma bwamani olaba onyimira bwere. Oyagala bakuwa omulimu gw'obwamaneja kati. Kabaya wagambye eddakiika 3 ogenda kuba oteredde. Tuwezezza eddakiika 3 nga tonanywa sagala otagale. Wagambye eddagala likaawa. Manya likambwe nnyo. Eddakiika 3 gaweddeko. Ngamba fulumya ofiisi eno. Tujja wiiki eddako. Yes sir. Nga wayiseewo ennaku nga 7. Yes sir. Tugenda kutandika okukola. Mugenda tandika nkya. Naye njagala mu nnaku 7 zirimu ndabe evaluation. Tubali tukola biki tutambuza tutya tusaasanya tutya allowance waffe atuweereddwa. So as we are going Kabaya ongambye eddakiika 3 oba okoze ki? Singa otagala ng'ofuluma office omulimu tekola ki? Tewali kubanga buli wononyanga eddagala waliyise eddagala ojja tusobola kuweereza bulungi. Kakati njagala mu ddakiika 3 obuzibu bwenina buli kaseera nywako. Buli kaseera olina okubanga onywa eddagala. Kati era kati kanyweko. Sokoleko okunywa Kabaya. Sokoleko okunywa eddagala. Ongambye eddakiika 3 bw'olaba ng'otudda. Sandikira. Kabaya sandikira. Ongambye bw'onywa eddakiika 3 oba okoze ki? Otedde. Kakati njagala Simon. Yes sir. Olwaliro mbagambye emirimu gye ngituddemu. You're going for test. Tutandika enkya. Ndabe mutambuza mutya emiki. Emirimu gyange. So kitegeeza mu nnaku nga 7 munana okudda wano. Nyina okubanga mbadde lipooti okuweera ddala omulimu. Sibawadde mulimu gwankomeredde.
mbawadde bagezesa accountant asobola atya okutambuza emirimu manager asobola atya nono gugenda gumugamba ekya tutandika okukola ki kakati waliwo omulala atazze chairman ofuna omugamba ndabe anonya buli nekye yabadde kabali let's move out let's move out things say they wise kuba tutamidde kati ogambye kozi ddagala oddagala liwedde busikyo naye kati jjukira mbakunywaako ate oba wakyo gyonywe awo notulebuzibu kati ate nywedde ntudde ekyo nakyo kizibu kati tomputo nyima Simolo. naye naatera okuwona wanatera okuwona ekyuka omukole tutya gye bampa chairman simanyi gosalawo naye si muganda wange kabali kale out of office fuluma modde ekya nkubuulira ekiddako ekyo tufulume obuterebina Christmas kale tuwemeko Christmas kali muyimbi kati wano mugabane gy'abayimbi aŋŋamba engeri gye tuli mu mudu ya Christmas ani tulideko yazannya ku leediyo yo tuweemuko kale tuziniremu tugire chairman omuweemuko tutandike igwe ngenda kukolaga omulimu gwogenda okukola gwonna gwe nkuwadde senga olemwanga otagala neddagala byo bino byotagala kizibu leero ndayita mmalamu bakati kaseera nywako nenywako eddagala kisalikwamu ng'oteredde kale tugende esaawa meka ekyakumakya saawa emu yenyini okusangawo saawa emu nambe saawa meka kabayo nswaza kabayo gamota nakweganye nzisooka mutadde muganda omumaaso ga chairman omanyi kyakitegeeza omanyi wayinza okunyuma obwa manager nguwoza nze ndi mugandawo kabaya nze ndi mugandawo nze ndi mugandawo nze ndi mugandawo oyo yagambye ekyoza mimiro simanya bwajja babadde jawo ndi mugandawo kusubscribinga ku Focus TV yange bingi